mukera mu biyigo kunaabako. Kati bambi we yakera mu kiyigo. Yakiriza okugenda naawe waka. Twasula era twasula ffenna. Naye yasula wamujja mu bbala n'omutwala ewaka. Ewaka oba mu lodge? Wange gyensu. Era olunaku twasula ffenna naye era wano yasula alina buntu bwa bbulaaka kaba kabakwata. Teyakajjaamuko. Twebaka obudde ne bukya ku makya akeera ayingira. Wali ate wali? Kyannumye nnyo ekiro. Kati ayingira ekiyigo n'abala ava ku buli omulundi ogwo saako okolera kuba kubira ojinga nnyingira mu kiyigo. Nogwa ku mwana w'obuwala ng'alina ebbeere eryo. Kati ate wano mu kifaananyi nga lyali lyabikanga amabeere abiri. Alina ekintu kye yaggula era kibalansinga sayizi y'amali. Okwata ku wano mweno paati wa. Yo nga tanzikiriza gikwatako. Ate ng'awo wensinga okufanza ndi kyekinteesezaamu ssente zange eri zonna. Eryo. Naye nga bwendeeta omukono. Bano baagala kukwata eri. Aninga ejje yeesika bw'ati. Oyagala kukwata ku bbeere? Ngamba ng'alemeddeko. Ayagala kukwata mu buduuda. Saalemerako nnyo. Saalemera. N'engoye ze twaziwanise weeziri. Neŋŋamba mbala tabanga nzibye. Nange ntiiriddemu. Kati ate engoye we mwaziwanise kitegeeza akyaliwo. Waali. Nzigula modopu y'engoye zange. Nkebera buli lugoye lwange mu buli. Kebera akasenteko. Nga buli kimu weekiri talina kyakutteko. Neebuuza neŋŋamba onaakutte wa? Kyagalina. Njagala eva mbeere active. Wazizza emisango. Sagala tawentamira n'ezira nga bali mu kunyibira kayimba kasemba. Tandika okugamba banna. Jjukira emakindi abo balina engeri gye batunyumizaamu, mulimu emisambwa, mulimu mu byambo. Kitundu ki ekyemakindi omuli emisambwa? Batunyumiza. Batugamba ku kibaati. Batugamba ku kibaati awo waliwo omusambwa. Ekibaati kiri luddawo? Ayo otuuke makinde ku kibaati. Waliwo atamanyi ku kibaati awo? Nga ku kalenda. Ekibaati kiri ku kalenda? KCC. Tabika omukisa nagufuna bubi. Gwanyiiga wagulingiza ebbeere. Ajja omukazi ankozesezza ebigezo by'otamanyi. Kaakati mbuulira ekiro ekyo embiri zikuvudde ku mutwe atandise okugira amaloboozi mu gundi kyekyaddaako. Ojja kiwulira. Kyali wali mu ntebe yaako. Yeebase. Afuluuse. Awo nno oba otandika ogwa eddalu. Nfuluma mu kiseege, nfuluma eno gyensula. Kasi otandika owulira amaloboozi abalala ge batawulira. Nzikirira eno mu ddiiro, muyita mugamba ebyaddala bitabuse. Seewulira bulungi. Jangu eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya balungi yenze Kigozi. Mpoza amanya wangambye ani? Bampita Nexus UG. Nexus UG. Ntudde ne Nexus waneeno Rasta. Rasta yagwa mu musambwa. Naye abarasta muyina nnyo ebizibu. Abarasta basinkana nnyo emisambo. Njagala mbuulire kkapa y'omusambwa. Anange webale kutaba bale kusubscribing Amato Estates Management yeteekamu Msecrat Show etambula bulungi. Bakugamba nti gwe landlord yali eyo kwata amayumba gateeke mu Amato, gateeke mu kampani yeesigika. Babeere nga bakusololeza rate, bakusololeza ssente, bazikuŋŋaanye wamu bazikuwe. Abantu bandi temulina budde muli ku byeyo, ssente zammwe baziridde bazimazeewo. Abantu be mwaleka e Kampala tokkiriza bintu ng'ebyo kutuukako. Kwata amayumba gateeke mu kampani yeesigika ekusololeza ssente. JM Perfumes bano basangibwawo Kamukamu Plaza Level 2 Shop number 45. Abo be bokka bw'oba oyagala ekiwoonayo. Ebintu byabwe byonna biva UK. Balina toothpaste omulungi ali original, balina obusenyi obulungi, buli ky'oyagala bakirina. Ye JM Perfumes store ku Kamukamu Plaza. Nsanyusa okukulaba. Okusanga. Oli otya? Nange byosi birungi. Nsijja kulimba. Kati oli bishi? Bintwalira ddala. Bikutwala? Obulamu buzibumu. Bw'obutabuseemu. Kaakati omusambwa mbuki. Anyway, saagala sekera mu mpozi yo naye nze banayenze abavubuka munze obuzibu mukwana nnyo buza kubatulaba. Nange abatulaba
balina emizamu Nexus UG yawo naye bannayinza ekituufu bulamu bwabadde kale nga butereddemu kosofe mabega obadde watereera mbadde nga sinza omuvubuka ali awo ali obwo ayeeyiya ennyo asobola okubula emitwalo 10 mu nsawo naye badde okikubye bw'otuukako eyo levo nga tosobola bbula mitwalo 10 bulamu Kampala oba ogiwangudde bulamu butabuse amusosolo omusambwa gwakusiraanya bulamu butabuse wanje sooka ombulire mwasinkana mutya n'omusambwa anti kati obimanyi ebyaffe tugulubanya ekiro mutya tuzunga bbaala ku bbaala saidi z'ennansana eyo sijja kwogera kifo era nansana sijja kwogera kifo kifo kyo sijja kyogera n'omanyi abaana b'obuwaludde bw'ekiro na kampuni gye nali nkola nayo by then nga yampa contract okola ki basi west bali abo bawola ssente era nga sitiika kweri kati obimanyi ekiro omwana w'obuwala kasitaala ba sitiika ntono akolamu ssente faana mwana muwala obudde bw'ekiro tunywedde tukoze eki tuli basanyufu ate ffe abagalagana agataagwa tubukuse mutima gwa mbogo nga tumazeemu ako gatuleetedde ebizibu era muvubuka munnange abaagweyo bonna amabeere bo tebalina magezi muvubuka munnange gano nkuwa ga buwi ebyokulonda ekkubo mubiveeko amusosoli omuwala wamulonda kkubo wamulonda mu bbaala nalonda muwala mu bbaala ng'olowooza ofunye ka night stand manyi nfunye etambula naye nfuukidde ekyenene kuba giyitaani shuwa wali omanyi ofunye shuwa abawala we balaba awali ssente tebata ate era naffe kye tuba twetaaga abalinamuko ate ffe abaagala osuuza tujoganya awo nsanga oli nga mugulidde kacupa ka layisi njalandaga amaanyi ate ndabye ku bbeere wali oyagala olaga amaanyi amabeere gatusudde awazibu amabeere gabasudde awazibu ekikigwe naye kati nze ndi bujulizi gabasudde gati awazibu munnange nakola buli ekyetaagisa olwoyo omuwala wakola ki wakola biki simanyi omanyi zino ecupa zibaleeta mu mabbaala nga bataddeko obumuli 25 3 4 omuwala oyo olunaku olwo yanywa ecupa ezo wazindaba 3 nange kenyini esooka nsaba nebuuza ndi kuki nga nsipendinze nnyo manyi waliwo omuwala gw'osinkana n'omusipendingirako sente toddayo wakano nga naye oba nnabadde etegeera oba wali zonna eza renting ozimuwadde abawala ye batujje bali tunywa tuka ku extent eri ekoowa muwala yakoowamu nnyo bambi yakoowa nnyo alina ekyali wange anvuga ekiro embanga nkooyeemu kwanza ebiseera ebisinga emmotoka saa kunvuga naye mba nkooyi sivuga mmotoka ngamba kyali wange owaayi enkya emmotoka enina emirimu gyegenda okola nvuga otudroping ewaka ojja kunnyamba ogende n'emmotoka eno enkya ogikeeza ogitwale bagikozese ku kampuni ekyali wange nkomyawo ewaka tutuuka ne mwana muwala ewaka byakyuka ddala andowooza nfunye omukazi ng'anyirira bitya omanyi ebinabeera awo ebyomu nnyumba biki naye ng'ekikwatagana okukwata ku wano mweno paati wa yo nga tanzikiriza gikwatako ate ng'awo wensinga okufa nze andi kyekinteesezaamu ssente zange eri zonna eryo naye nga bwendeeta omukono aninga egyeyesika bw'oyagala kukwata ku bbeere eŋŋamba ng'alemeddeko ayagala kukwata mu buduuda saalemerako nnyo saalemera ate owaayo omuntu wakwekyangirako awo ŋŋamba owaayi Nexus omukazi mukole eki bbeere likole ki liveeko tukola bye twakola ebisobose netwebaka jjukira abakazi obudde bw'okumakya mukera mubiri okunaabako kati bambi weyakera mu kiyigo yakkiriza okugenda naawe waka twasula era twasula ffenna naye yasula wamujja mu bbala n'omutwala ewaka ewaka wo oba mu loogi wange gyensula
Era olunaku twasula ffenna naye era wano yasula alina buntu bwa bulaaka kaba kabakwata teyakajjaamuko. Twebaka obudde ne bukya ku makya akeera ayingira. Walya tewalya? So sijja kwegaana nalya. Walya ekyekiro. Naye era alina we yaŋŋaana okwata. Yagaana kyannuma nnyo. Era omanya nga kyannuma. Mwateesa nga mujja oba just wafuna bufunyi sure. Kubanga mulimu abawala bosanga mbala n'omugala nkutwala waka nagamba teekawo wano emitwalo 4. Naye no munnaye abaana b'obuwala abo ku muntu w'essente tebatera nnyo okukalubiriza ng'akulabye nti olinamu. Yagamba ono we tunaatuuka jja. Yo aba akimanyi nti eno shuwa tadda namu ebyo kwetolooza. Olwedde emmotoka eriko ekigambo kiri nkolamu ssente si West Financial biki amaze okukuba shuwa. Kumakya nga omukazi yaŋŋamye okukwata ku bbeere. Kyannumye nnyo ekiro kati ayingira ekiyigo n'abala ava ku buli omulundi ogwo saako okola nakuba kubira ojji nga nnyingira mu kiyigo. Nogwa ku mwana w'obuwala ng'alina ebbeere eryo. Kati ate wano mu kifaananyi nga lyali lirabika ng'amabeere 2. Alina ekintu kye yaggula era kibalansinga sayizi y'amabeere ge. Akyambala kati kwayambalira olugoye oba onfunye. Kati weemugwako kyankuba wala kati olwandaba nga ntidde yeesika nanzira emabega nazzaawo oluggi lw'ekiyigo nanzigalirayo munda mu kiyigo nakugaa kati gy'olabe ky'obadde oyagala olaba. Kati tutamubuuza kino kyekya naye neefuula nga atakoze ekyatali surprised nnyo. Tewatya obudde saagala mulaga natya ng'omuntu naye nze mulaga nti kintiisizza. Nakitinga nga ekiri mu nnomo nemugamba yikalira ekintu ekiri ekyakoze eki ekyakuŋŋanyisa ng'okukwatako just kino tuli bantu omuntu aba ayagadde omuntu ayagala muntu tayagala bimuliko. Nze nabadde njagadde ggwe saayagadde bikuliko ku mubiri singa wakiŋŋambye era ekirira tekyandibadde ki naye nga neekaza ntidde mubuuza naye wali ki ŋŋamba munnange nali nga nankavubuka biki nafunamu kansa ne bansala. Gwe wamulaba ng'alina ebbeere limu walabako akatuli akalaga nti alina ebbeere nga waneno walaba wali fulaati walaba baalisala waliwo like akantu naye nga ŋŋamba after surgery alina tubu ze bamuwa ngeri gyali omukazi ebuza sika okategedde kati wanowo nga waliwo akasale bwe kati kalaga nti oba baasala oba yeesala okulimbirako abantu. Nenekaza netunyumyawo bambi nefunikira nga agudde mu nakuŋŋamba nga walaba nemugamba naye ekyo tekikwewaliikiriza nze nja kukwagalirayo nga bw'oli. Ŋŋamba munnaye ekyo ekintu kiremeseza abasajja. Lwaki yali akusibira mu kisenge? Singa wali omulaze embeera yonna kitegeeza yalikoze ekiddako. Lwaki yali akusibira mu gundi mu kiyigo? Nemuzza anti kati oba yali atidde nti ngenda kuwoggana like alabe engeri gye ngenda okwakitingamu nga mulabye. Yatya nti nyinza owoggana bannayibba ne bawulira nga mwekanze. Tunyumya bambi nfundikira nga ali mu nnaku mugumya nga omanyi mu abakazi mwagala nnyo omuntu akukakkanya n'akuzza wano n'akulaga nti tuli bumu tekirina buzibwa nzawe nkwagalira nemukakkanya bulungi. Kati mubuuza okunaabako naaba togenda kunywa caayi. Olwo nga muvuddeyo mu kiyigo? Tuli mu kiyigo kati olwo nze njagala nveeyo. Omugambe nti ogenda omukolera ekyayi. Ngula ebintu kuba mu nnyumba naye siinaamu mugaati nga siinaamu sukaali. Omuleka ate mungi? Muleke anaabe nze nfulume ngende ngula ebyokukozesa ku makya okwo. Amba nanyumidde ku caayi enjala naye enjala mpulira ennuma ne hangover biki nemugaa engeri gy'oliko hangover teweetaaga kunywa ate ekyokya kankufunira ebintu ebigoba hangover fulumamu mu nnyumba ngenda okugula ebintu ku makya awo ngenda okudda mu nnyumba oluggi baluzizza oluggi nnyingira ng'onsala eddoboozi enyigira mu nnyumba omukazi simulaba nsika oluggi lw'ekiyigo ng'omukazi taliiyo. Mukazi akuttewa asawo tekaliiwo. Ngendo kyekinga we yali eno mu kisenge nzirano kubulya nti ebitanda byaffe bimayibeerako buno obuntu akasawo yali akatadde awo n'obuntu bwekwerondalonda biki nga buli awo n'akasawo ngenda okutunulawo nga waliwo akasawo ke n'ebintu
ngenda okugira wano kantu kengato ng'engato ze kweziri n'engoye ze twaziwanise weeziri neŋŋamba muwala tabanga nzibye nange ntiiriddemu kati ate engoye we mwaziwanise kitegeeza akyaliwo waali nzigula modopu y'engoye zange nkebera buli lugoye lwange mwebuli kebera akasenteko nga buli kimu weekiri talina kyakutteko nebuuza neŋŋamba ye onaakutte neŋŋamba mu mutima ddala bakazi balina engeri gye bakwata obusawo bwo naye bateekamu ebintu byammwe mulina engeri gye munyigamu obwo obusawo ebintu naye alabika yabaddemu n'olugoye oluki ola naye ng'alina waafulumye ng'alinayo kyayagala okugula atagadde kintu meeze nentuula nezikakkana olongoza ebyo nezira omutima teguteredde munnange ajja tinatuula okuva ku ssaawa zaali 5 mpaka essaawa 8:30 nga nfulizinze siraba ku muntu essimu yagiresaawo tomulaba sikitamange mbinyumize kulandira odi wange mbuzeeko kuba badde wano oba balina gwe balabyeko nfuluma wabweru mbuuza asikali abeera ku geeti mugamba munnaye ekiro omuwala gwe nazze naye wamulabye namulabye nekisasi nga muyingira n'omukazi namugamba naye wenfulumye wano bwe nti ye yafulumyeko nga nva emabega ko ye kyeyasooka okujja mu bwongo bwe akubbye oze nedda naye sikola ki simulaba naye nankamulinda essaawa almost nga 3 nagamba teri yafulumye oba wafulumye awo teri yafulumye mu nnyumba ye ajate olunaku oluggwa olwokubiri wensunza oleete ebyokunywa bya hangover oddemu okuba ensolima natuuka neneegumya ng'omuntu ŋŋamba yali ayinza okuba yadde akyaliko hangover n'ayitamu buki buyisi nsooka neneegumya ennaku obuuzizza sikaari omubuuzizzaako agambye atya asikaali aŋŋamba okuva ewafulumyeyo mweyo mu nju oyo teri mulala yafulumyeko wabweru ganzigwa ziri emabega naye njala mugambe nti sibanga nagize bwenti nasooka nkimira nezirawa nezira emabega mu nnyumba akasana kali katyagwe sikalabe nenkwata essimu sooka nenkubira maneja wa bbaala ng'olwo maneja w'ebbaala oyagala akuyambe ki anti omanyi abawala buli ekifo kibeeramu abawala basinga okikyakaliramu nga bamanyikiddwa mu ekyo ekifo bagamba ayo gundi tumumanyi gwe gwali omulundi gwe gusoosa ogenda ku ekyo ekifo mukubira mubuuza munnange maneja kiri kitya watu nga mbuuza mwavuddayo nga mukoye mune omuwala yagamba yaani omuwala yaŋŋamba ye Nisha yali Nisha ate banisha batera okuba abawala abalungi ye yali mulungi yali wa brown ebbeere kweriri kubira maneja ŋŋamba omuwala oyo jjo nange lwe nasoose okukola ki omulaba mu bbaala negwongera negukukyemuka ŋŋamba banna sibanga nduguddemu ŋŋamba maneja okakasa koze buuzaako ku bawala abo tewakeberako wansi mu kitanda olaba omuwala ebyo nambikozeekoze olwo we nakomerawo wano nga tali osanga busanzi nyumbayo ng'ewunye ng'omuwala yafude olwo nkyekinze buli wamu alijjukira anti bakugamba ensawo y'omu ngalo ekubulako n'oginoonyeza ne mu nsawo omuwala namwaza ne mu seefu nenoonya buli wamu olamba kweseewa obyo byonna mbikola olwo maze okakasale mu nnyumba temuli ki temuli muntu buuziza sikaali aŋŋambye talina kyalabye nkubidde maneja abuuza abawala bala bonna abagamba bwe basoose nabo n'omuwala okukola ki okumulaba naye alina kyaliwe gwe yali azze naye kati kyaliwe oyo bwe baŋŋamba tunaba tuzzemu omulaba tujja kukola ki tujja kukukubira tukugambe naye abo abawala abo ab'ebbaala ab'ekiro tebatera kukola ki kugaba namba zaabwe naye bw'aba akyakalira mu kitundu era baba bamu baŋŋamba bafuna kyaliwo oyo omuwala nga wayise ewiiki awo bamugamba munnange omuwala bw'ati ne bw'ati omumanyi ate eyo omuwala mumanyi naye twetegerera ku booda ati batya ati nali nzija wano okukola olunaku twesanga n'oyo omuwala ku booda etya
Munga naye ajja wa boda nga jja ne mukuba omukono nange ne ntuula kati gye twesanga nga tuzze ku kifo kimu wawe twakwatagana agamba kali abawala obamanyi omukwano gwawe tegukola ki teguva n'okugamba mbu simanyi namula kibabeesanga nga bali mu kinyumo kiggwa kati bamubuuza amannya nga bambi era addamu eri ate yangamba ye Nisha ate ne Nexus yatugambe yaani ye Nisha naye oddangamu mulabako ati siddangamu mulaba yo omuwala yali akwaddeko ku nnamba ye ey'essimu ate omuwala nze teyampa kuki ku nnamba ya ssimu we namulaba essimu yali yangamba essimu teriiko ki muliro era nange ewaka yali teriiko muliro twatuka nga ssimu teriiko muliro ajja ati nanoonya omuwala ambula sirika ngamba ngenda kukola ntya mbinyumize bakyali bange nentali nga bajja kunsonga omuwala omusanze n'ebbere limu omuwala ati omulaba omuwala akulimba embu bamukola sajali omuwala atayinaako wamuluma owa kansa anywa omwenge okufa obufi omuwala akonfusinga bintu binvuga ajati lumu nva gyenva ekyo ekiro storage ve kasavu kanyama ekiro ekyo ddayo mu bbalo obuuza okomawo awaka enju wagisanga nsirifu ngawe tewali kikyuse neebaka ekiro ekyo weebakamu n'obusawo bw'omuwala na buli kimu omuwala gwe tamanyiko mayitire wogenda ku TikTok ne bagawa omuwala yafudde nebaka ekiro anti jjuka nina abasajja bange batya babiri olwo nagambako omujangu ojja sula mu ntebe zire waka nebaka ekiro ekyo naye nga nsobola okwebaka otulo kimu bibiri ndi ku ssimu ku TikTok ngamba owaayi saawa yonna kigozi mba ndi awo abe kimpitako mu nnyumba nekanga obudde awo buba buzze ku bunnaabo kiyenje mmese ennyumba yange muno mwesulanga seekanga nga muyadde ekiyenje ku spray ziri muno kiba kiyiseewa nefula mbivaako sina kyendabe ngamba kirabika omanye ekyo budde bwekiro njukira mu bwongo ninamu kiri ngamba kyayika ment seasons operating ebintu maybe zira ku ssimu neekaza bantudde ngolodde amagulu ndi mu bino ebipale byaffe ebi obuviiri omulabono obwoya bw'oku magulu nebugira bwe butyo obulundi gumu nemera olusisisi agamba bannange ki ekigenda mu maaso kolo temwanywa kugangayo ajeti nga n'agatamira sikyagalina njagala eva mbeere active wazizza emisango saagala tawentamira n'ezira nga bali mu kunyibira kayimba kasemba tandika okugamba banna jjukira emakindi abo balina engeri gye batunyumizaamu mulimu emisambwa mulimu kitundu kyekyemaki omuli emisambo batugamba ku kibaati awo waliwo omusambo ekibaati kiri luddawo ayawo otuuka emakindi ku kibaati waliwo atamanyi ku kibaati awo nga ku kalenda ekibaati kiri ku kalenda KCC awo wewali omusambwa mbu waliwo omusambwa simanyi naye boogera naye mwezi ebyo ebintu by'omusambwa nabiwulirako nzijukira ewadadi wange Kanyanya ababamanyi eyo waggulu ku lusozi ku CU waliyo ekiyumba nga kikadde nga mulimu mbu omusambwa nga gulina amabeere 8 mbu nga gulina n'omwana abantu ekyalo kyonna nga bagenda okulaba ogwo omusambwa like ng'abantu batambula okugenda mu kiyumba ekyo ajati nensiriikirira nentandika olowooza mu bwongo baide naye nankafunamu awo weevu jjukira ndinamu ne kaweevu akasente biki naye ngamba tebanga banteze omusambwa olwo kitandika okunzija mu bwongo ensi y'emakindi awukanamu ne Kampala eno makindi eyo ndala muli mu nsi yammwe ayo makindi ensi ndala Kivala Ashira Gashumba yagamba tasobola kutwala mmotoka ye makindi tuli mu Uganda ffenna naye makindi eyo ensi ndala erimu firimu nyingi era omwana ayinza otandika okunyumiza ebintu ebiri mu makindi awo
ate wangambye omuwala ebbala ye yali ennansana ubimanye byaffe makiyinje n'ogenda mu bbala ennansana ffe tubeyuka abasajja muzunga tubeyuka obudde bw'ekiro ebiyita ekiro makindi ensi ndala ntandika olowooza waliyo biki ebyenjawulo mwetaaga omukulembeze owammwe mu makindi pulezidenti owammwe ajja ti ekintu kinsumbuwa ekiro obwoya bukuvudde ku magulu omuntu ajja lwali obaddeko oli nakugamba owulira ekintu from nowhere ojja kiwulira muzunga nnyo ng'omukazi bw'agamba owulira amaloboozi ga mukazi naye nga tolaba muntu naye mukazi ki wali owulira ddoboozi lyoyo omukazi omuwala yenyini mujja kiwulira nti muzunga nnyo ate obusungu omuwala yali abujjawa yali takuumuuse nafukamira neetonda nenkola buli kimu neŋŋamba maama oba ninaye nakusobya mu butamanya mbadde nsaba okole ki tewali ebintu ekiro wabirya bubi mpulira emisambu ebintu wobirya obulungi wejavaanira mu nsi ng'akinga kingi kirabika munnaye abo abamu naye nze sinafuna mukisa ogwo kirabika nze ogwange nafuna mubi ate omukazi yanyiiga wamulingiza kirabika omukisa nagufuna bubi gwanyiiga wagulingiza ebbeere ajja tu omukazi akozesezza ebigezo by'otamanyi kaakati mbuulira ekiro ekyo enviri zikuvudde ku mutwe atandise okugira amaloboozi mu gundi ojja kiwulira kyali wali mu ntebe yaako yeebase afuluuse awo nno oba otandika ogw'eddalu nfuluma mu kisenge nfuluma eno gyensula kasi otandika owulira amaloboozi abalala ge batawulira nzikirira eno mu ddiiro muyita mugamba ebyaddala bitabuseemu jangu eno jja tutuule mu kisenge ffe tubeere ffenna eno twantandise okuwulira embeera etali ki neŋamba oba munyumize ensirika neŋamba sijja kwogera naye kamugabe bugambe mwana mpulira ntya ngamba Kibanda weebake wano nange mwana mpulira simanyi lwaki naye kisenge mpulira nkitya ambuuza obadde ki ekisasi buzibu ki nga nsirise ngamba oba munyumize oba nsirike nemugamba nze simanyi naye mpulira omutima gunkuba siteredde tubeere wano ffenna ngamba tekirina buzibu nga twebaka olunaku olwo tekyaddamu kubeerawo enkeera lyako kyali wange atambula andeka mu nnyumba tewagenda kukola ezo ennaku sikyasobola kukola ajja ti nanafuwa natuula nasanyalala nti okukubira mukama wange omunyumiza ebingwako andijukira ekyo abasajja akuwa emmotoka za bizinesi tebagala zitambuza mu bifo bino byekiro tosobola mugamba nti ate munnaye nadde nvuza emmotoka ngenze wano emmotoka zaabwe tebagala ziteekateeka mu bifo ayagala weba evudde ku mulimu edde waka olwaddako kyali wange teyakomawo eyagenda ku mulimu bamukubya naiti namba nti bawunsa bamanyi bakolwo ekifo kyamukozesa obudde kukya teyakomawo ejja ti nakola ebintu mu nnyumba omwo naye ndi awo ntudde mu ntebe nkamala okunywa akacaayi andaba muwala akkirira omuwala nga akkirira ng'ava kati jjukira ekisenge kyange kiriko obudaala bwe buti ova wano wentuula bwe nti wanda bisitingiru byange ati oyambuka kuliwo obudaala manya byaffe ebyamalala abavubuka amadaala gakutwala ku gyensula kati nabo muwala akkirira fresh nga we namuleka mu naiti egyo yali yebaseemu namuleka eri mu kiyiga naiti yagijjawa eyo si naiti ebeera tawulo mwekaliwo bimanyi ffe tugula obuntu bwaffe nti oba okutega abawala waabazze kanasobola okwambala buli muwala ayambala ako ekigwe anti kati enzizewe njagalira olaba omubiri gwo kirira mpola ngamba nekisa sinakomyewo nga toliiwo nsaba sikaali ebisulumuzo nenyingira sikaali kitegeeza teyakugambye n'okomawo n'otuukira mu ddiiro n'otatuuka waggulu nyamba sikaali nenga sikaali taŋŋambyeko kya muntu kujja waka okafulu nembuuze kwa sikaali onasaani ataŋŋamba nti
oze nze ya sikaali mubuuza sikaali omuntu wange najja n'otaŋŋamba aŋŋamba ye yazaawa naze mbadde manye akukubidde kuba ndaze nti muli kwogera naye ku ssimu ate omuwala yamanya atya nti nakuwa ekisumuzo kyange ekirala ati nange gwe nasirika neŋŋamba era sikaali omuntu atamanyi era tiyanditegedde nti za sikaali namuwa ekisumuzo ekirala ekiggula ewange era newembeera nze sikaali era mba nomuwa buwi direct akati kasulumuzo yazaawo n'alinnya naggulawo nemuwa ekisumuzo n'ayingira nemugamba nti oyo luli gwe nakubuuza nagamba naye olwo lunaku nze wano naliwo naye nga nzongazonga alabika ebambi yampitako nga nze nawe nkoze eki wenzizeeko emanju eyo mu kulongoosa nti obudde bw'okumakya abamu aba bakolakola emirimu compound ekyo tatumuwala kumyewo ewaabwe mubuuza ye n'ova ewaka n'oleka n'ebintu awo nga tonsiibudde gwali buzibu ki nagamba munnange bankubira wakasimu naye nankagiteekako bwe nti ku kyaja nenjiteekako manya iphone olugiza ku biro nga yeteekako direct ati nga kuliko misikolo nyingi ne bankubira nga nina okudduka mangu neŋŋamba nja kudda era sasobola agenda na kintu kyonna naye nalinamu ekiteeteeyi nga bwe nali ndowooza luli naye bwe yaŋŋamba nalinamu akateeteeyi omwo nga nkoze eki ebigwa tebiraze nagamba ku bugoye obumpi bwe nabadde nyambadde ge wali osuubira nti bwe ŋŋenda okwambala emisana eyo nga nva wano ŋŋenda biri tubyambala kiro tuba n'engoye zaffe ez'okukola ki ez'okuteekako obudde bw'emisana ŋŋamba naye munnaye wali wantiisa nkubira ne maneja w'ebbala mugamba bannaye omwana amaze nenkola ki enziramu nemufuna yazze yekka yakomyewo ajja naŋŋamba ate kirina buzibu ajja tumwala yamala ewaka ennaku endala ezo esatu omuwala talya tanya we mugamba ndeete kyati ndi bulungi tafuluma ng'embeera ze ziri zitya talaba ku TV ati tuli omuwala embeera zizo naye omukwano ekyo kituufu oyo omuwala yandaze nti kituufu omukwano guziba amaaso wagwa mulaavu naye simanyi naye omukwano eryo lyonna ebbanga nga mwesandabula sure ye guli omubiri gw'omwana oli nola yakukoze ekintu banamuwala akukola ekintu nakuyoola nadda nagamba bebi nsonyiwa n'obivaako mugamba tofa tujja kuleera nkusonyiye kati omuwala atandika okwekola ebintu bitanga bwenkomawo n'essente neziteeka wano bwe mubeeramu akebbiri ak'emitwalo ebiri kugenda okeera ku makya ng'essente tezirimu era nzajja ati sikwata kya bibiri sikwata 2,000 sikwata k'ebiri n'okampa wano ngendo tokwata kya bibiri sikwata 2,000 sikwata k'ebiri lwaki anti yensonga yoyo omukazi naye ng'omanyi yaŋŋamba yaŋŋamba togambanga muntu yenna munnange guŋŋamba ngo gwe muwendo gw'osasulira omuwendo gw'osasulira nkomye wali ng'omusambwa guli mu nnyumba gukolera buli kimu nti nkugambye nze nga nkugambye ku nsonga y'essente 2,000 2,000 kyava ku kyokuba nti tokwata ku ezo ssente ezo ssente lwaki anti nga nze wembeera n'ezo ssente mu nsawo nzisuula kangeze bebe tugera ngenze ogula ekintu oba nnako 5 n'onziriza bansi nga mulimu ak'ebiri ate tunatuuka ku bya ssente ennyumiza omwana ow'obuwala yava atya mu nnyumba y'okutuuka okugenda ye omuwala agenda yakunnyonnyola nti si muntu anti awo ku ssente awo wabiŋŋambira nti olwo wenzija yakugamba ati ekya ssente ekyo okukituukako sikitegedde nti ntegeera ntya nti nga wenkomawo n'essente n'oziteeka ebyo byova eno n'essente z'okomyewo nazo mu nsawo n'oziteeka ku kamenza oba mubaddemu 2,000 ak'ebiri neba n'enusu nga 2 ogenda okera ku makya nga tebiriiko mu ssente zewabadde nazo nga byo tebiriimu n'ojjukira ogamba naye wenzijjukira essente zinabaddemu n'ebiri naye giriwa
kye kyatwala ennaku nga wazindaba muvamu mubuuza ngamba nawe nzija ne ssente ojjakoko ku ssente nzenteeka wano wavaawo n'omuleka nga awaka gwe n'ogenda nga tafuluma nga newe mba ndese ssente ez'okulya ozisangawo tafumba takufumbira naye mubuuza mugamba naye bebi omanyi ekituufu ekiro nakomyewo ne ssente bwezi naye kumisinga essente bwezi yegwazitutte gwe wakutteko ku ssente kuzinatadda naŋŋamba ogwo gwe muwendo gw'osasulira sseboza okubeera wanewo ate ng'akyusiza ne feesi nkunziramu ekyo ekintu akyusizawo feesi nentiirawo omanyi omuntu okanulirawo amaaso naŋŋamba ogwo gwe muwendo gw'osasulira nze okubeera naawe wano naŋŋamba 2,200 n'emitwalo 2,000 ebyo byo si bibyo byange oba bazikuwaddewo oba okoze eki nga bazikuwadde ezo zange manya okutte zange kati omuntu olina mugamba nti mpa bwe 5 era nze kati oli nampa ezo ssente bbira paka kati ezo zo sibeera nazo inakuba na 10,000 15 yasooka n'ateeka ku kakala ye ku nsonga y'okwegala oba alina kyoba bakiyita batya buli kaseera weŋŋaana ati mukyonsasula ssebo guno gwe mulimu gwo ssebo gwe nga teweebuuzaako ku bantu eyo bakwano kyaliwo teyakomawo okubuuza nti nga tonzeemu olwandi bino ebyesente byonna ayogedde angambye togambanga muntu yenna kino ne kino ne kino olwo omaze otegeera nti kati bulijjo kyendina sirina mukazi wa bulijjo musambwa mukiri mu nnyumba anti olwo amaze okuŋŋamba ku byessente zino ssente tozikozesa zino tozikozesa mubuuza ebyokulya nti buli naku ndeka wano ssente tolya olina byewajja osondera ssente ezo aŋŋamba tonooza ssente we ziraga gwekola kyenkoze ekyo awo nno oba otandise okutya man kola kyenkugamba oba okoze eki oba okola ki ebyo bibyo naye ssente zentute tozoogerako oba ndidde oba sidde byo birabe bulabe tofaayo kasitandi naawe wano byokola bitambula nemugamba nedda sijja sobola kubanga walayi waneeno kyokukyobuliri nga mpulira kapira okyanga nnyo nkisusse mugamba balayi ogenda kunzita nze nkutuse naŋŋamba nze kyekikuuma nga ndi mulamu naye nsaba lwaki nakwagala amanyi ojasobola okugusa ebintu byange bino awo ng'ofuuse muddu wa musambwa nga ate bwokeera noŋŋamba nti kino tojja kisobola simanyi kyoba otegeeza ate nga kyekyandeeta wano bro kyali kikulidde kati atandika obudde bw'ekiro omukazi nga obudde bw'ekiro olwamala okundaga ekituufu obudde bw'ekiro nga nkola ebintu byesobola kwogera mu kamera ng'okolaki nga nkola ebintu byesobola kwogera nga biki wazze tubuulira musambwa gwe byakozesa gwakukozesa biki nga biki wakola biki kijja ti omusambwa nga gulina ebintu byeguleeta ebyokunywa nga wonaagulawo ennyo oyo agamba nti wangambye tolina maani nywa omusaayi ofune amaanyi onaamala okunywa ebyo jasobola okukola otubuulira kijja ti nakikola ogwasooka ogwokubiri nentuuka nempulira nga bintamye binkeesa byali biwooma biti ebyo tebisobola kuwooma ekituufu gwali musaayi ate kitegeeza wanywa omusaayi musaayi gwaki gwa nkoko gwaki samanyanga tubuulira ekituufu wanywa biki bampanga omusaayi ekituufu kangogere nti musaayi naye sijja kulima nti oba nanywanga gwa nkoko oba gwa nsolo oba gwaki oba yagujja mu oba nga agujjawo oba nga simanyi
Already antadeko command ngamba. Kakati wano wotudde wanywa n'omusaayi. Ekishebwa. Webaka ku Musambwa wanywa omusaayi. Ng'oyina ebizibu. Nkoze emirimu gy'omukulu. Okooye. Ntuuse n'enkoowa. Era paka kati Omusambwa ajjagala mu njuuyo. Mpezezza emyezi kati 4. Ng'obeera n'Omusambwa? Nga teguli waka. Naye gwandekako ebintu bino wammanga. Sirina mulimu. Buli kiisi bwe nali neekoonako nti wano ninawo contract. Bazinzijjako. Sirina kyange. Gwagenda gutya? Gwagenda gukaaba? Gwagenda munyiivu? Anti natuuka nga mbikooye. Neekalakasiza mbagamba mugambye nze nnaye sikyasobola kukola ki. Nga guŋŋamba ogenda nja genda naye obulamu bwo obusse. Kakati okyakuba tahiyaatu? Awo sikyasobola. Wakita? Newonsibira mu nnyumba n'abakazi bameka. Nanafu abo banzigyawo. Ng'olabye. Obwe bulamu bw'ensi ng'olabye ennaku. Kati saawa zino okunyumirwa mbu simanyi mbeereko n'ekintu mbu simanyi ntuleko awantu okunyumirwa simanya. Tondabe nga mu musana mungi mbadde ne jacket. Masaji bakuze engulu ebinywa. Mutakata kuba jambo. Tidde. Sibeera na ssente mu nsawo. I'm so sorry. Ate ogenda kukola otya? Ajja tekindeeso wano. Seetaaga buyambi ng'oli akwata 10 oba 2 wampe. Naye nze neetaaga ekintu kimu asobola okunzijjako ekintu ekyo. Kyokka nze kye kizibu kyange. Kati gwe Omusambwa teguddanga mu nju yo. Naye ebikolimo byansigalako. Eby'Omusambwa. Sikyasobola kwegatta na mukazi mulala yenna. Kiba kinyambula. Banaye abasajja olabye obwenzi mwagendanga eyo mubala nga buli kanaku okomawo n'omukazi. Kati ku luno gwe wakomawo naye yakulaka. Emirimu gyange, contract zonna ze nali ne management byonna byagwawo babinzijja twayawukana ate mu bubi ennyo. Banaye ng'olabye. Landlord yatuuka ekiseera. Right? N'abivaako. N'akuta. Nanta n'aŋŋamba. Kati anti omuntu buli bw'obanga obadde otambula naye bulungi n'ebikwata ajjukira. Alimu amagezi. Natuula ne mugamba munnaye siri bulungi ennaku zonna ebinvuga bingi. Kati amanje emyezi nga 5. Landlord. Kyokka okubya ekikumba wenna oli smart. Kati zoyambalamu engoye ozijjawo. Engoye ez'otugula mu bungi. Obimanyi ebyaffe ng'omuntu okuttemu ebyaddala era kyo kigamba nnyo omuvubuka ofuna chance. Weegulira ebikumba. Ng'olinamu ku ssente. Nyiriramu kuba obulamu bumpi. Kati olugoye kyebyo ebintu birina okuwesa. Kakati obeera bwoti smart naye nga teri yadde. Ekikwatagana n'essimu z'omusajja yali akwata simu eziriko iPhone 17. Nze nyinza okuba mu bantu 10 abasooka okukwata ku iPhone 16 Pro Max nga yankajja. Ebyo byonna binguddeko nga nkwata iPhone 17 newobuuza Kaspat. Nze kati tondaba nti kasazi otongamba mbunyiridde kati ate nze ndaba nga wano n'okutambula nswala mu bantu. Nze nga lwensimye ogamba nti ntambuleko ondabira eri. Munnaye ekintu ekyo kisoboka. Nze ninako eddaala lye naliko lumu. Nga nange oyo nga ye agamba ndi bulungi nze nga munnaye ze seewulirawo kansigaleko otyo. Ekyo kintu kiri nnyo mu bantu nti oli asobola okulaba nti oli bulungi naye ng'ate gwe olina ate ebikunyiga ennyo. Ajja tembeera enenyize nga ndowooza mu mutima nti oba njatuuka obudde nkakinge apo. Naye olunaku gye zikoma okuyita neeyongera kukwenyika wansi. Kati mbeera ne Kaspat nakkirira wansi na director wange gentera okukola naye bambi vidiyo zikirirayo. Nkubira nnyo amasimu nga wabula tetukyakola nga manja kujjayo tukole ki tunyumyemu naye mbadde n'ebinvuga bingi. Omanyi omusajja toyogera bizibu byo. Kati gye ngwira mu Kaspat antondera bano Nexasingo. Nexasingo okuze. Nexas kiki? Tandika okulukusa amaziga nkwata ku mukono anfulumya. Ngamba Nexas tutya ngamba buzibu kiki ekituufu ekyakutuukako Nexas. Ngamba Kaspat bizibu mu naye. Enamba yonja kukubira. Sanga tunanyumya ku simu.
songa zange ezo we nazinnyonnyola mu Caspart n'angamba Nexus nuwona atula obutuusi tekigenda kyuka naye obadde oyagala nkuyambe ntya kyemba nsobodde okuyamba era naye namugamba yamugamba Caspart nyinza okuba nga saawa zino enjala nsobola olusula enjala naye ekindiko kinuma osinga enjala kuba neetaaga life yange dde njagala obulamu bwange bukole ki bukomewo kuba n'apateti yennyini eri ekintu sikyagirina nekuva we nazze wali sobola kutuula nga nemba nga sinanywa yadde amazzi naye osobola okumpa ekintu bwoti naye nga n'apateti ekibasigirira walayo embeera yange yafafaagana omusamba gwogugamba nina okubonaabona mpaka gujja ne gubikugamba direct maloboozi oba bebasa ati gwe niwona era wampulira nti njogedde negundi ati kale yegezeko naye Caspart n'angamba abaseeka gye bali abasobola okukola ki okuyamba kati nze ekindeesa gyati gy'oli seetaaga muntu mbukumpa ssente seetaaga mbu Nexus sina ssente zisasula renti neetaaga oyo asobola okujja okunyambulako ekintu ekimazeeko emirembe osanga ekyo ku mutimbagano wano waliwo abayaaye osanga ekintu ekyo bwe kinaavaawo nze ndi mugumu obulamu bwange bujja kukola ki bujja kugenda kuba bwaliwo era nga neeyagala nze era okumanya nga nze mbadde neeyagala siri muntu wazibu mbeere mu kamera ngende mu interview biki TV ye ng'ofaanana Little Boss muli baaluganda faanana si Luganda usanga just tufaanana bufaananyi naye Wamatanga afaanana mu Little Boss ne Little Boss tetusinkananga nako imagine oli muyimbi nali nyimbamu nga tebina music wa sente kati webitabuka era oba olina bivaako ebyo era endongo nasigala giwulirako buwulizi naye mwana wagwa ku kibambulira embeera endiko ajati mbiwulira buwulizi ku chano yange nga sirangako mulenzi abavubuka bannange omuze gw'okulonda abakazi mbu simanyi kangende nonde ekkubo bakikomye bw'obanga embeera gy'olimu tekukiza kuwasa ogira olindako babiveeko ebintu biri mu nsi ebintu biri mu kibuga wano naddala obudde bw'ekiro mu bifo mwe tusanyukira emizimu giyitingana emisambwa gitabuse emigiinyo ebiki biri mu bifo mwe tusanyukira bitulaba buli wetudda ate baagala nnyo naddala gwe nga olina kyoli ng'olina kwolinawo bakulwana mpaka kuzza wansi ze simanyi lwaki tuli bwe tuti ebyo ebintu sikiwa nti biva eno obuvi biriko ababisimbi kijja nga kipointinzemu ggwe nga kiri ku ggwe nze ekifo kye nalimu sinze yali asinga ssente naye ekintu kyalondoolawo ggwe kyagwa mu nze mu butamanya bwange genda mu bapasita bakusabire byonna babikoze gezezaako nasibako neddwayi y'abalokole dry etya musana na kiro musana kiro nga tolina kyolya onywa bunywe mazzi ewiiki enamba biganye I'm so sorry ekintu kinyize kyekintu ajati nasose kinyumiza Caspart direct kubinyumya ebyangwako byonna kati ajati Caspart n'angamba Nexus omuntu asobola okuyamba alina kubeera ajati anti wano waliwo emboozi eya buli kika kweno media buli mboozi gy'onoonya mu Uganda ugenda gisanga kweno media tuwuliriza abasezi tuwuliriza buli kyomanyi nze abalabi naye kankusabire Mukama akusaasire otuuke ku muntu akuyamba kubanga nze sesigawana abantu bayaaye buli omu kyaŋŋamba naye kankusabire Mukama akuwa omuntu omutuufu abalungi abatambadde ne Nexus olunaku olwaleero tugulubye nno tuvudde wala akasana kazze katuwere ennembya paka wano mwebale kutula mwebale kusubscribinga gwamanyi ku by'omusambwa tunoonyeeko tubeere ng'omwana w'obulenzi tumufunira ekyokukola siibula abantu bannange abalabi ndi wano kubasaba eri oyo yenna asobola okunzijako ekintu ekyo seetaaga ssente ya muntu yonna kuba nze mmanyi obulamu bwange bwe nalimu tebwali bubi
kintu kino ekirala kivuddewo obulamu bwange bujja kukola ki bujja kudda nze noonya oyo yenna asobola okujja okunzijjako ekintu ekyannumba bannaye obulamu bwange bugenda tusirika bamu mutulaba eyo ne mulowooza tuli bulungi bannaye tulina ebizibu byaffe bingi nze nsaba busabi bannange obulamu bwange bugenda bannange nfa ŋŋenda nze abaana abandabyeko banjulira kwanze mbadde nvuga Subaru XV new model mu bavubuka e Kampala n'abeeyita basitana basooka okuvuga emmotoka ez'akabi naye kati sirina yadde wheelbarrow bintu byonna bigenze mu bintu ebyekisiru omuntu adde asula mu nnyumba biri bannange nze ntuuke ne ku seeribangibwa emyezi 5 nze Nexus nze mbadde nsasula mwaka nga nze olw'omukago olusemba mu wiiki nina okulinnya ennyonyo nofuna ekibuga kyonna kyempuliramu essanyu nze nina abasajja bange abanjulira abamanyi obulamu bwange obutuufu tesibadde muvubuka ali awo alomba kyakulya busimanyi neetaagayo 5 kale abalungi abatulaba yenze Kigozi mwebale kutulaba. Assalamu alaikum.